Namukadde bamufeze milioni 7.8 zino yazisitula mu nyumba ya Muwarabu. Era Omuwarabu ne mukyalo babadde bazisavinga buli mwezi bazibala omwaka guweddeko. So mukyalo ono bwe yazuula sente zino bwe ziterekebwa nazinyakulawo nazikwasa futu soja omu ku ground driver nakukusa sente zino paka uwe era abadde azisindika mpole Uganda. Zezino sente zembadde mulaba kwe bapangisiza bafutu soja, kwe bagulira bafutu soja amafuta, kwe babagulira emmere n'okulaba ebyo byonna bye babadde bakola. Okwasa omulimu kannabwalo gw'okujjako Museveni, ogw'okujjako dictator. Kati namukadde ono yali yateesa ne drive ono gwe yakwasa kavuwe sente. Nti mu weeks 2 oba wiiki emu nga mmaze okuwa sente zino ne zituuka bulungi nange ngenda kubala gapu nfulume tusisinkane mu kifo bw'ekiti. Namukadde yagenza okutuukawo nga essimu za futu soja kweziri. Ngamane yene emye era kyovolaba video jakugamba nti yetaaga buyambi ali ku street sima kaga Muwarabu with evidence abadde tabonyabonyezebwa ku myaka gye egy'obukadde. Njagala mumbulire ku nvuma gy'abadde avumamu abantu n'okukinagguka n'avuma abakulembeze nga alinga agamba nti talikeera kufuna kizibu. Omuntu ono bamubalira naye abana banuupu muyina obwangu nono mukazi emyaka 6 naye n'otamukwatirwa kisa n'omupangira olukwo olw'okubba naye ate n'essente nawe n'omaliriza ng'ozibbye. Wata mukatono ayagala okugenda ebweru muyambe baleme kumufera. Essente z'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Ku noti 7 noti 67 oba noti 7 17 abo ba Staff Favor Uganda Limited. Beetaaga abawala n'abalenzi kola nga baweita mu ggwanga lya Dubai baweita ne ba waitress. Salary ali milioni 2.3. Genda interviews zigenda mu maaso okuva ku myaka 21 paka emyaka 38 bakusuza bakulisa bakujjanjaba ne vacation buli mwaka akokoba kawa baweita na ba waitress mugenda kuba mukola mu hotel ntambulizo bubaka buno. Era wenjogerera ono boss we yamutaddeko ebijinji buli wamu ne bwe bakusanga busanzi ngo muliranye nawe bagenda kukwata kubanga sente zino okudda mikono gy'Omuwarabu. Buli omu yenna tasobola kuyita ku kisaawe tasobola okutambula ku street nze mbabulira milioni 7.8 kola byo bali jogwe kwe yagala ne bafutu soja na yati rate age omukazi omukadde myaka 6 ofunye omukiso gusembayo mu bulamu eyandi concentrate nze nokola ne bakama abo no bawe ekitibwe ekisinga weko bana ati otamu bubbi module omukazi alina okuba nti otudde na wali abaana bo bakolerere ne wazaale ebyane bitalina magezi ku myaka 6 you can't find my mother waki nayo yine ebyane bitalina magezi mu mutwe okuba nti osobola okwekolerera nga nabyo bisobola okukola. You have stupid daughters and sons. Naye yandi concentrate nze n'omanya nti enzaalo zansala. Naye kanwane nkyusa obulamu bwange n'akatona ako koofuna ku myaka gy'emikadde okavujjirira basiyazi n'abantu bali mu kumala budde bali mu byabufuzi bya Lakizale bali mu kuzimba mayumba mu govujjirira struggle y'abafere. Kati bakubye ebbalayo genda kufiira mu komera. Bwetyo bwe mbagamba mwana wange Nikolo wekkakanyi kyaso yineji kuluna agenda okukwata ku mukono mwesibeko mubeere kakukululire kaliba nsaba Katonda kuweyo omuntu leero asembayo kukwata ku mukono wabula agenda okukwata ku mukono akukululire kaliba naye tugenda okweza 228 katusabe obulamu ogenda kuba oyina sirimu. Nkusaba ofuneyo omuntu asembayo kubanga chances zijja chances zibeerawo. Nsaba Katonda kuweyo omuntu omulala akutunulemu akwatibwe ekisa. Abasajja bagenda kulya paka nga bakulwaziza kubanga gwe kye weetaaga ennyo sente olaba okikola ku sente kukojjaawo olaba okyogera ku kojjaawo n'ogamba nti munnange nze kankole ntya kangende ku kojja simanya kojja ali mu sente zaffe mwana wange mbukojjaawo akiramu bafune obwereere bwe mbwali mu sente kitegeeza tokyali mwana oli musege omusege n'ogukwata tegukyakwata nkoko ogukwata ebinyonyi waggulu. So nze bwe mba nkugamba sikugamba nga bana abalala mbunkunoonyako mukwano simanya nkubiibita simanya nkuweweeta tebakulimba nze siweweeta muntu atayagala kuweweetebwa nakuweweetako ogwasooka nga kafuta akukubye neŋŋamba nti bannanga amutuddiza kusobera weebali mwana wange soma nenkola videos eziwera wano ku social media nze muntu ali honest with that bitter truth. Nze nkugamba kyemanyi toyagala kukiwulira n'abasembyeyo okunvuma basula mu mizigo beeyogeredde nze sisula mu mizigo mukitegeera. Omuntu ajala gamba gwekla witolina kyoli tolina kiddako ogenda okuddamu okumuwulira ng'ayogera nga bwasula ku muzigo ne weewuunya n'ogamba what is this? I thought this person is living the exact life I'm living. So ebintu bingi okusinga si kukyusa nviiri na wiigi
Bannange okusinga si kukyusa nviiri na wiigi na ngoye ebintu birala nnyo ku ground ebitufuula okubanga tuweebwa katiibwa akatonotono kukitegera nga twesigamye ku bamama bafo bataata bafo abajjajja ffe mwana wange wekkakkanye olina omubiri omulungi naye bw'otakyusaamu okutuuka 2028 ogenda kuba olina siriimu ngenda kuddiramu Pretty Nicole okutuuka 2028 Faith nali mugambye okutuuka 2020 nga gwaka agenda kuba alina siriimu bamutuzuulira 2022 nze nali muwadde na mwali mwabamuzuula leeti nga nze na mwana musingira era buno gwasooka ogenda muri labo okumulabako omukyalo yakaba nangamba throw hada ino netwalina kyoyinza kuzza kubanga temuwulira munaye wano bagamba mutusinga figa fenna tuba twabeerako nazo naye ne twabeererako nazo nze segabangulanga wewekola omwana omuto bana ye weegaba olowooza ekyo si kyakulwanyisa akabina si kyakulwanyisa mukwano akabina site babanga yo muntu yenna kulimba buli musajja ayagala kayingira na kafuluma na kunoonya birala abakazi balina abasajja balina abakazi ababi mayumba gaabwe naye nga tebabavaako abakazi balina ebikazi byolaba bifaananga kaduuka nze tondaba ndi kikazi kikadde nkaddiye kulira bagamba nti olina akabina olina akabina akayingirwa buli muntu olwokuba onoonya sente si kabina ffe twawumba kubanga twebaka na musajja omu it is very okay very okay okuwumba nga neebaka na muntu omu naye gwe n'obeeraawo nga oliddebe ate kizibu ky'abakazi bonna abalina obubina balina the same problem abasajja babeegomba kungulu tali musajja batono nnyo abasajja abawasa abakazi b'obubina sibavumye mu nsonyiwe naye batono nnyo abasajja abawasa abakazi ng'olina akabina batono babalira ku ngalo booti abaali e Uganda ng'okyalira boyfriend wo n'akuwa emitwalo 2 wazirabanga nga ssente nnyingi naye essaawa zino oli ku kiwe bakuwa emitwalo 9 ozitema n'olabanga tewali n'omanya nti abasajja baatwebakirangako bwereere si bwe kityo bwe kiri okwata akakaddeko n'okatemaatema n'okola emyaka gy'ebisente ze wali omanyi nti ogenda kukomawo wano mu Uganda ofugireko abasajja kangende ku kyeyo wenkomawo wano abasajja bandabe olina gwe waafuze olina gwe omanyi gwosobola okufuga n'obwo miliyoni 2 bw'olina mwana wange mpola ensi yeetaaga obukakkamu ensi yeetaaga okubeera nga olaga nti olina kyoli osobola okugiwangula ensi teyagala abantu bakakkanyavu ensi teyagala abantu beegulumiza gwe toyinza kubeerawo nga gwe omuntu eyakubeererawo n'akwata ku mukono ng'oyagala kwonoona marriage n'ogamba nti osobola okufuna omukisa Nicole toli traumatized Nicole toli depressed embeera gwagyetaddemu ffe tunoonya n'abantu abatuzaala ogambe nti ku lufumu nzaala mbeere mwanawo tomulaba mumwina ne chance fere tubalina n'abazadde naye omuntu avudde eri akuzadde akutadde ne mu ssomero nga naawe ogamba olina ekisirani oli depressed nga n'emmere agikuwa nga na buli kimu akikuwa tolina ky'oyitamu tolina bulumi bw'oyitamu don't ever lie to anyone that you're going through a lot tewali ebyokuddawo n'abantu bakufumbefumbe Nicole you're going through a lot Nicole tewali olwo ffe bazaalira be bazaalamu abaana ne batusuulira ffe tugambe nti you're going through good things abakazi bali wano balabirira abaana baabwe babaweerera nga bali ku kyeyo abaana bafiiriddwa abaana babwe nga bali ku kyeyo ne basigalayo nga n'okuziika tebaziise baana be bakedde ku makya ne bazaala kati ne Nicole ali depressed kuki kubanga yaganda kusoma kubanga bamulaga ekkubo talyagala kuki n'abaali baagala omufumbiza mwali mwamuyamba omwana gwe okumulaba nga alwala at least omufunira omusajja n'afumbirwa noma nti omwana wange yafumbirwa ali mu maka nga bw'olaba kafuta noma nti alina yamukomako omwana bw'abeera mu maka wabaawo omuntu amukomako kubanga ebyayeekola byonna tekuliiko bya kito naye mwe ebyokudda wano mutandike oyo mukazi kirabika awalana Nicole oyo mukazi simanya ayamire Nicole omuwala n'alina kaki ask and convince a man teriyo kabina kasobola convincing musajja kwagala it is always the brain and what you can put on the table teri era nze nkoze ku bantu counseling abo bubina bakaaba abakazi bajja n'emmotoka zaabwe ne baparkinga ku office bakaaba nothing can convince a man it is only your behaviors it is only the way you put yourself down n'oleka omusajja n'afuga so bino bikatemba bye mubeeramu musimanyi omusajja ngenda kola sente tukoze sente leero omusajja gwosobola kufuga we've made money naye tolina musajja gw'ofukamiza n'ogamba kati ziga saaki bino abikugamba nze mbirabyeko n'amaaso ng'olina kukkirira n'owekkakkanya n'ogamba bannaaye kanzikakkane kubanga nze ng'omuntu nze sisaagala kubeera bw'omu saagalirako ddala kuwulira nga ndi bw'omu obw'omu bukusobola okulwaza ne siriimu toliiko muntu akugamba nti dde ewaka toliiko muntu akugamba nti kigwe weefulumya gwe weeyingiza gwe weefulumya era nze neebaza bwebaza okubanga natuuka neefuna omuntu asokugamba gwe kugambyeka tolina gy'olaga badde ngendako embala togenda period nenda naggambye ngenda ne baaba kugambye you're not going tunakujja ku ssimu